Gye buvuddeko, Mao yalumbagana Lukwago n'amuyita Dikula ali mu kuzannyira mu kibiina n'okwawulayawula bammemba. Kino kyaddirira ekiwayi mu DP ekikulemberwamu Lukwago okukola olukiiko mu Kampala, n'oluvannyuma ne bawa Mao ennaku 2 zokka okuyimiriza olukungaana w'ekibiina mu mangu ddala. Lukwago lacks substance. I have been searching in vain to get any substance in all the noise he's making. I have not seen any substance. You know, Ugandans nowadays seem to be very bored. They love comedy. Of course, the media has been giving them a lot of airtime since these Dikula type of people are very entertaining. Mao abadde omukakkamu ategeezezza nti waliwo abantu abaamuwabya naye kaakano yejjusa ebigambo bye. Ne Lukwago ku mulundi guno yeewuunya nnyo engeri Mao gye yamukwatamu era n'alaga obwennyamivu ku ngeri gy'akulemberamu ekibiina. Omanyi ne Yesu naye olumu yanyiigako ng'asanze abasuubuzi mu kkanisa ye n'akwata omuggo n'agoba abasuubuzi. Ebyo bibaawo naye si bya lubeerera. N'olwekyo njagala kwetoolera bannaddipi bannange olw'ebigambo bye nakozesa ebyo. Mao ategeezezza nti ye eyo si enjogera ye era yejjusa lwaki yavaamu ebigambo ebifaananako bwe bityo. Abamanyi bulungi Norbert Mao bakimanyi nti Norbert Mao tavuma bantu. Siina kubuusabuusa kwonna nti ekibiina kijja kuddawo. Nga bwe mwatulabye musajja mukulu Dr. Semogerera avuddeyo agenda tutuuza wansi tulabe engeri gye tuyingiramu mu mukago.